Nkwaniriza ali kugagana telefina webali nnyo webalire ddala gwe mulabe waffe yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwaleero bwentyo nzize Tenywa David Kalogoyo okulabika nti nkutuusaako ebyafaayo ebya omugenzi Pombe Magufuli abadde pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania. Obadde okimanyi nti Magufuli yabadde omukulembeze ow'okutaano okuva mu mwaka gwa 1961. Wano we tugenda okutandikira olunaku olwaleero gwatulaba. Pombe Magufuli yazaalibwa mwaka gwa 1959 era nga yafudde ennaku z'omwezi 17 mwaka ogwa 2021 nga yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'ekumi bwatyo mu kibuga ekimanyiddwa nga Dar es Salaam. Naye nga ekyalo bakiyita Chota. Ekyalo bakiyita Chota village akisangibwa mu Dar es Salaam awo. Bwatyo omusajja mukulu oyo yazaalibwa naye nga bwatyo yafudde olunaku lwajjo. Kitalo ddala yabadde pulezidenti ow'okutaano era nga njagala kutegeeza nti Magufuli agenza okufa alese omukyala n'abaana babiri basobodde okuleka mu ggwanga erya Tanzania era nga omukulu ono yajja ku ntebe y'obwa pulezidenti bw'eggwanga erya Tanzania. Obadde okimanyi nti yakamalako emyaka gibadde 6 ekisanja kibadde kimu ate nga ekyokubiri akitandiseeko omwaka guli gumu gwokka. Bwetyo olunaku olwaleero Pombe Magufuli 29 yali ku university emanyiddwa nga University of Dar es Salaam okusobola okulabika nti akenkuka emisomo gye naye ng'ono bwatyo ku mwaka gwa 2000 paka 2005 ne 2010 paka 2015 yali minister atwala ebyentambula aba Minister of Works ebyentambula ebyempuliziganya communication byonna yali abitwala bwatyo mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Tanzania. Era 2015 bwatyo n'awumulamu 2019 n'alondebwa nga chairman owa Southern African Development Community ono nga ogenda biraba. Omwaka gwa 1967 paka 79 yali kusomera emanyiddwa nga Choto primary school gye yamalira P7 ye n'asobola okulabika nti agenda mu senior esooka. Era mu mwaka gwa 1975 paka 1977 yali kusomera emanyiddwa nga Katoko senior secondary oba high school eno nga gye yasomera senior esooka ey'okubiri n'ey'okusatu. Non senior ey'okusatu n'ey'okuna n'agenda n'agimalira kusomera emanyiddwa nga Lake SS erisangibwa mu Tanzania wali mu kibuga ekya Dodoma. Bwatyo n'asobola okusoma bulungi nnyo ate senior 6 okuva 79 paka 81 n'agisomera ku ssomero erimanyiddwa nga Mukwewa senior secondary school awo yali we yakolera senior ey'omukaaga n'asobola okweyongerayo okugenda ku university. Bwe yagenda ku university Pombe Magufuli yasomera ku ssomero bainawo 81 n'agenda ku ssomero erimanyiddwa nga Mukwewa college education awali ku University of eriranye ne University of Dar es Salaam mu kibuga ekimanyiddwa nga kya Dar es Salaam n'asobola okulabika nti nawo asomerawo bulungi nnyo. Anti Pombe Magufuli y'omu ku baasooka okugaziya ekisaawe ekimanyiddwa nga Julius Nyerere Airport International Airport. Kino n'akigaziya bw'ati bwe yava ku ekyo n'azimba rere oba oluguudo lw'eggaali y'omukka olumanyiddwa nga Tanzania Standard Gauge Railway Julius Nyerere Hydro Power. Eno bwetyo naye ebimu ku bintu byakoze mu ggwanga limanyiddwa nga erya Tanzania. Bwatyo n'agaziya n'ekisaawe oba bwetyo port awatuukirwa ebyamaguzi gye bayita Dar es Salaam. Port eno oba ebyamaguzi ebiva ebweru we bituukira bwatyo yasobodde okulabika nti agaziyaawo n'azimba ne baasi emanyiddwa nga Dodoma bus terminal y'omu ku zo zasobodde okulabika nti atereeza wamu n'okugaziya. Teyakoma okwo yakola ne gye bayita Saranda Bridge. Eno y'emu ku bridge ebadde esinga okutawaanya ba Tanzania oba banna Tanzania bwatyo yasobodde okugikolako bulungi. Ate n'ekigongo Businsi bridge nayo n'agikolako. Ebintu byakoze bingi nnyo naye bwatyo omukulu bwatyo yatuvudde ku bulamu bw'ensi eno bwatyo amanyiddwa nga Pombe Magufuli John era ng'ono yakazibwako erinnya erimanyiddwa nga Bulldozer. Ekyamutumisa nno erinnya erya Bulldozer kwe kulabika nti yazimba enguudo
saako n'emirimu gy'abadde akoze. Obadde okimanyi nti bwe yajja mu ntebe mwezi ogw'omukaaga 2019 n'alangirira nti omukyala yenna alina okuzaala, era n'agamba nti ekikwatagana ku family planning, abakozesa family planning bonna baba batiitiizi. Era ng'agamba nti eggwanga lya China ekirigambye okukulaakulana kwe kulabika nti lizaala nnyo abaana bangi ne bazaala ne babeerawo. N'agamba nti kiyambye eggwanga lya China. Kyova olaba yagamba omukyala agenda mu kukozesa family planning aba mutiitiizi. N'abawogerako ekirala 2017 we yakyogerera bw'atyo n'agamba nti teri mukyala kamuyita omuwala, teri muwala abeera mu ssomero n'afuna olubuto n'azaala n'agamba nti ate addeyo asome. Ebibyo biba biwedde, ebibyo biba biwedde. Ng'akugamba ebigambo bino atya, akugamba nti ojja kubeera mu kibiina ng'okyasoma osaba omusomesa olukusa olugenda okuyonsa ku mwana. Oli mu kiraasi osoma ng'owooza mbu ngenda enyonse ku mwana. Oyo ye Pombe Magufuli, ng'ate ebibye abisalawo nga bwe kirina okukolebwa. Era ono mu 2015 nga yakatuuka ku ntebe yasala abakozi ba gavumenti omutwalo mulamba n'abakutulako ng'entabo eva kuki, ng'agamba nti abasinga ebitabo bye bakozesa oba empapula ze bakozesa okufuna emirimu egyo byali bifu nga tebituukaana na ofisi mwe bali. N'abasala omusaala n'asala abakozi omutwalo mulamba ba civil servants n'abasala. Naye bwetunuulira wano ewaffe oyinza okunoonyereza nga n'abaali basaavinga ku mulembe gwa Amin, simanyi nga ne qualifications ze balina mu kaseera kano ze zirina okubeerawo, kubanga kino tukyogera mpola mpola. Abamu baaliwo okuva dda ebiseera ebyo senior sikisi zaabwe simanyi oba bazisoma batya, naye nga byebimu. Ab'Uganda mwekeberemu, sigamba nti gundi oba gundi, naye mwekeberemu mulabe Pombe Magufuli kye yakola. Kuba yakikolera ddala eddimu ero lyagendera ddala 2017 n'abasalira ddala abakulembeze saako n'abakozi ba gavumenti. Era y'omu ku bakulembeze eyajja n'alwanisa obuli bw'enguzi, buludoza n'alwanyisa obuli bw'enguzi, ng'okukwata ng'olidde enguzi olwo lutalo. Era ojja kumunnyonnyola lwaki, era ng'akugambira ddala nti gwe mukulembeze gwayonoonye eggwanga, gwe muyeekera w'eggwanga, gwe mukozi w'ebikolobero akyasinze. Kyova olaba akugamba nti abaalina ebitatuukiridde na ofiisi ze balimu nti bo baali bakola ki, be baali ababbi abakenuzi abaali bafiiriza eggwanga lya Tanzania, be baali ababbi abakenuzi abaali bafiiriza eggwanga lya Tanzania. Pombe Magufuli nga bwe nkutegeezezaako nti yali mukulembeze, abadde mukulembeze wa kutaano era ng'agenda kusikirwa omukyala. Pombe Magufuli kankubuulireko abakulembeze abaasooka okuva 1961 tujjukire nga eggwanga lya Tanzania liva mu mikono gy'abakyerupe 1961. Bw'atyo omukulembeze yasooka yali Julius Nyerere, ono eyakulembera eggwanga lya Tanzania okuva 1962 paka 1985. Julius Nyerere yazaalibwa ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwakuna 1922. Bw'atyo n'afanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'ekumi 1999. Oyo ye Julius Nyerere, omu ku bakulembeze abaalwa ku ggwanga lya Tanzania nga bali kulembera. Eyamuddira mu bigere baali bamuyita Ali Hassan Mwinyi. Mwinyi yali asibuka mu kazinga akamanyiddwa nga Zanzibar gye yali ava. Mwinyi yazaalibwa yafuga eggwanga lya Tanzania okuva 1985 paka 1995, gy'emyaka 10 gye yafugira eggwanga erimanyiddwa nga erya Tanzania. Era ng'ono wenjogerera
akyatemya bukofu akyatawaanya abafumba ng'alina emyaka 95. Omusajja ono yazaalibwa 1925 omwezi gwali gwa kutaano ng'ennaku z'omwezi 8 ekitegeeza abuzaayo ennaku ntono nnyo oba omwezi nga gumu n'ennaku nga ziizo okuweza emyaka 96. Omulala owokusatu omukulembeze owokusatu balamuyita Benjamin Mkapa abasinga mwamutegeera ono yakulembera eggwanga lya Tanzania okuva 1995 okutuuka 2005 ekitegeeza naye yakulembera eggwanga lya Tanzania okumala emyaka 10. Emyaka 10 yazaalibwa 1938 Benjamin Mkapa naafa omwaka gwa 2022 omwaka oguwedde oyo n'atuva ku maaso. Omukulembeze omulala bamuyita Jakaya Kikwete ono yakulembera eggwanga lya Tanzania okuva mu 2005 okutuuka 2015 era nga bwatyo yagenda okuva mu ntebe eno nga yazaalibwa 1905 newenjogerera akyaliwo. Musajja mukulu amanyiddwa nga Jakaya Kikwete naye okutegeezaako akatono nnyo ku Ali Hassan Mwinyi nti ono nga bwe nkugambye nti yagenda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Zimbabwe kuba ke kazinga ke yali azaalibwamu. Bwatyo famire ye mu mwaka bwe yayingira ebyobufuzi mu mwaka gwa 1963 ono famire ye negamba amakanda katugasimbe Zimbabwe tusobole okulabika nti Zanzibar rather tusobole okulabika nti tubeereeyo era nga bwatyo omusajja mukulu oyo eyo gye yasobola okulabika nti abeera. Jakaya Kikwete gwe mbadde nkutegeezaako naye yakulembera eggwanga lya Tanzania okumala emyaka 10 bwatyo bwe yava mu ntebe John Pombe Magufuli bwatyo n'agikwata kuva 2015 paka 2021. Magufuli yazaalibwa 1959 nga bwe nkutegeezezaako n'afa 2021 byebimu ku bintu Pombe Magufuli bwatyo bye yakolera eggwanga erimanyiddwa nga erya Tanzania. Naye nga njagala kutegeeza nti yemu ku musajja eyabadde ataddewo ekyogamba n'agamba abasawo okuva mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Tanzania n'abagamba nti singa mumala gakozesa eddagala eriyitibwa erya COVID-19 oluvannyuma lw'ekirwadde ekimanyiddwa nga ekya COVID-19 ekireetebwa akawuka akamanyidwa nga aka coronavirus okusobola okulabika nti bwe bati bamala galikozesa nga bajjanjaba abantu saako n'okubagema nti balyetegereze nnyo kubanga omusajja yali yasoma ebya chemistry saako n'okulabika nti akenkuka ebyenfuna era ng'ono abuuza ekibuuzo n'agamba nti singa eggwanga erimanyidwa nga erya China baalinga nabo oba abazungu eddagala lino erikola ku kawuka akamanyidwa nga aka coronavirus baalinga balina eddagala lisobola okulikolako lwaki tebasooka kunoonyereza ku ddagala erimanyiddwa nga oba eriziyiza akawuka akaleeta akalwadde akasirimu era n'agamba nti singa ekyo baali bakikola okulwanyisa ekirwadde ekimanyiddwa nga ekya kansa okulwanyisa ekirwadde ekimanyiddwa nga ekya TB saako n'ekirwadde kya sirimu yandibadde akakasa nti eddagala lye bakozesa erimanyiddwa nga erya coronavirus oba anti-coronavirus medicine yandibadde nga ye yandibadde aliteekamu obwesige era bwatyo y'omu ku musajja ajjukirwa ennyo bwe yawulira nti ekirwadde ekimanyiddwa nga ekya COVID kiyingidde mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Tanzania n'agamba nti ekikwatagana ne lockdown ntayi era ekyo teyakikwatako. Y'omu ku musajja eyawunyisa ensi saako n'eggwanga lya Tanzania bwe yaddira epapaali fene n'ebintu ebirala n'obutunda n'abisindikira abasawo bakebere balabe oba byalwadde bulwadde ki bwa COVID-19 ne bamuleetera lipooti nga birwadde. Awo we yasinziira n'agamba nti nedda nyabo bassewo nasindise epapaali obutungulu ennyaanya ebyo byalwala ddi COVID. Ye Pombe Magufuli John abadde omukulembeze w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Tanzania. Abakulembeze abalala mulabiraawo temumala gaduma. Bwatyo we musajja oyo yatereza ebyenfuna eby'eggwanga erimanyiddwa nga erya Tanzania oluvannyuma lw'okulabika nti yagenda okugenda ku ntebe 2015 omwezi ogwo